Mukwano gwange ekyo kyogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen yo eddakiika eno ge matiribona g'ennyumba etudde ku bugazi nga bwogenda maaso n'okuba nga obulaba ayiika eziwererako ddala mukwano gwange ng'esangibwa wali mu district y'e Wakiso district oba mu district y'e amaka nga bw'ogalaba mukwano gwange agagenda maaso n'okuba nti gatemya ng'omuntu agagenda maaso n'okuba nga gatemya ng'omuntu. Amaka gano mukwano gwange gasangibwa wali e Namayumba nga bw'ogenze maaso n'okulaba ka vidiyo nga keetooloozebwa kijja kujjukira nti ennaku z'omwezi leero ziri 24 omwezi gwa 2 omwaka si mulala tuli mu 2023. Mwana mulenzi Kasuku kukuwaza banga yagenze maaso n'okuba nga akyalako ewa mwannyinaawe. Yes, yagenze maaso n'okuba nga akyalako ewa mwannyinaawe ono nga si mulala ye Susan Makula Bugingo. Susan Makula Bugingo mukwano gwange ye mukyala wa Pastor Bugingo owa House of Prayer Ministries esangibwa wali e Makerere ate era wamu nga ye mukulu atwala Salt FM. Amaka gogenda maaso n'okuba nga olengera age maka gaabwe agasangibwa e Namayumba wali mu Wakiso district nga gagenze maaso n'okuba nga gamalirizibwa mu bujjuvu gagenze maaso n'okuba nga gamalirizibwa mu bujjuvu akossa n'okuba nti no bagenze maaso n'okuba nga bayoyota wonna olujja n'ebifo oba na wonna nga surroundings z'amaka zonna zagenze maaso n'okuba nga ziggwa so kati ge maka agajjudde omulala ayinza okugenda maaso n'okuba nga agiyita country home mu mbeera emu oba endala mukwano gwange amaka amatiribona gano abangi abagenze maaso n'okulaba vidiyo eno ng'egenze maaso okuba nga eteekebwa ku internet awamu n'ennyumba eno efaanana bweti oba eshanana okuzaama. Omulala ow'enjogera ennungi agamba nti ennyumba kwokomya amaaso bagenze maaso n'okuba nga bayiika endusu ate abandi ne batandika okutolotooma abalala ne bagenda maaso n'okuba nti boogera obutonotono naye nga ago ge maka musajja wa Katonda Pastor Bugingo wagenda maaso n'okuba nga awummulira ate wamu ne mukyala we oyo gwogenda maaso n'okuba nga olaba gwe yali agenze maaso okuba nga awummulira mu kifuba Susan Makula Bugingo. So that is it. Ago ge maka mukwano era nga gasulibwamu abakulu abo ababiri bonga bogenda maaso okuba nti obalaba ku screen. So abangi ebasanyudde nnyo ate abalala ne bakuba bukubi mimiro. Agaliwo ye YouTube channel kwoli mukwano gwange buli kimu tukikuletera nga bwe kiri ate tugenda maaso kubanga tubaako n'ekimu kye twongeramu. Thank you so much.